Basalirwa yalera Suubi. Suubi namugamba ndeka ngende nga Basalirwa yalera Suubi. Olwatuuka mu Parliament Museveni n'amutiisatiisa Basalirwa n'agenda. Njagala Basalirwa ne Imam Kasozi muveeyo mwegaana ekintu ekyo. Nkugambye nga Basalirwa ayita Suubi jangu nkuleere waliwo oluyimba President lwe yayimba ebiseera ebyo afande ane naawe oba lweru nga Basalirwa yali mu kuvvuunula. Basalirwa yanaaza Dido, omugenzi Dido. Basalirwa tubanga gwe watutira embwa Dido. Basalirwa mwamanyi mwe mugamba mbu nnimba bibi abantu babimanyi. Basalirwa nga awaddide emmere. Dido ne mugamba Basalirwa nzikuse n'amugamba Dido lye emmere. Dido lye emmere nze wendi. Ne kati Basalirwa takyamanyi ligenda magere why mbu bajja mujjako constituency. NUP eyina goal egi kujjako Museveni. Era mbagamba mwenna NUP is the only way to go. Kale mujjukira olunaku lwe nabagamba, mujjukira olunaku President lwe yagenda Empigi. Mujjukira olunaku President lwe yagenda Empigi ewa chairman wa district y'Empigi. Mujjukira secretariat ze nabaleetera ndyoke nfunawo ebizibu nveeko ne mugamba mbu nabaleetedde secretariat enfu mbu nezinjokya nenziruka ku internet ennaku esatu ezo ezanviirako okukyusa gundi ngende mu America. Mujjukira secretariat ezo kakati wulira labayo wano njagala owulire bulungi omwana ono. Myaka 2 ali mu kujjanjabibwa oluvannyuma lw'abagambibwa okuba ab'ebyokwerinda okumuwamba ne bamutulugunya. Douglas Mutebi abadde kumpi amaze omwezi mulamba bukya awambibwa. Abasajja ye bakakasa nti babyakwerinda nga bwe bamutuusa gye bamutwala bamubuuza bingi ebikwata ku kibiina ki NUP. Ono yasuuliddwa olunaku lwaggulo mu bitundu eby'Emakindye nga tatwaliddwako yadde ku poliisi okuggulwako omusango gwonna. Omwezi gubadde gukongose bukyanga omuvubuka ono Douglas Mutebi amanyiddwa ennyo nga Young Mandela abuzibwawo abantu abalowoozebwa okuba ab'ebyokwerinda. Ono w'emyaka 2 akola ogw'okutimba ebipande by'abayimbi agamba yasuuliddwa mu bitundu by'e Makindye okumpi ne gy'apangisa mu kiro ekikeeseza olwaleero. Abazira kisa be bamusanze okumuleeta ewa nnyina ku kyalo Nabbona mu Town Council y'Empigi. Banyamba bampuliriza bangulira empeke akasalawo bwamaze okugulira empeke bakubira omukyalo omulala najja bogera ne maama ekwana kwanza ensula Makindye naye nga nawe Makindye ensula afunayo buyambi. Kibagamba ngo bamukwatira kukwatira bipande tebamukwatira kutimba bipande kyamazima Uganda waffe bamukwatira kwambala kombati kubanga food soldier. Mutebi alumiriza nti okukwatibwa yasangibwa ku mulimu gwe yali atambudde n'akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali akyaliddeko ssentebe wa district y'Empigi mu biseera bwe yajaguliza amazaalibwa ge nga 25 January w'omwaka guno. Wano bwe yafunira akasimu akaamukubibwa ng'alowooza nti bamuwa mirimu nga bwe yasisinkana abaali bamukubidde ebyaddirira kwali kuyoolebwa. Muwulire waawo solaba kupese kwanga bakambi tembale simanyi waka bawulirawo bakamuzi kamusefa musa kisimu kumukumuka kwanza ntimba kutimba ebipande. Wakati ng'asibiddwa kantuntunu Mutebi agamba yabuuzibwa wa gye bajja ebyambalo bya NUP nani abateekamu ssente. Temu Kasenge bwe babadde basibiddwa yasanga mu banne abalala ababadde baawambibwa edda. Oyogera naye nga tetwerabye enzikiza nnyingi. Omwami najja nagamba gwe olunaku olwennyini kumba tyeni wagijjawa namugamba kumba ki
waliwo yaginkolera nambuuza njagala kumanya combat njagala kumanya kampuni ekola ki efulumi ya combat zino zimukola ki zimwambala nambuuza yiya sente mmeka nambuuza eno natugula emitwalo 2 ngamba combat emu ya mitwalo 2 n'engatto nambuuza zenagigula 2 n'engatto zange ngamba njagala ombulidde mukolera combat nga wamma n'ekyokulya kibadde kya munyoto nga bwe bakifunye emmere ebeera ntabike wamu nga baliirana mu baketi komawunga batuleetera akawunga bagatta ebijanjalo mu baketi naye nga kibaketi umanye bino baketi bya langi babireeta mwenna mukuba omwengalo temuli mukukwawuzaamu sowaani mwenna mukuba omwengalo atayagala ali atayagala abireke. Ono alina omu ku bantu balumiriza okubanga alina kyamanyi ku byamutuusibwako ng'ate nfanfe w'omu ku bakulu mu kibiina ki NUP. Mwogera mu kamera paka ngantereta naye nga mumanyi ate musajja wa Kyagulanyi ate nga Mutebi agamba nti abasajja bano bamusibya kantuntunu okukakkana nga baliko ekifo ekimu we bamukanyuze nga wano n'okugulu kwe we kwafunidde obuvune. Nuluyati Nalukenge maama wa Mutebi gwe tusanze nga jjanjaba mutabani we mu Karwa. Olunaku olwo ekyali kigenda okubeera empigi nkugambye nasoma fayiro ya DPC w'empigi n'ebintu bye nababuulira byonna byali bituufu era bwoddayo n'otunuulira Kiyaga yali mu muswalo ne sipiiki gye yawa yali mu muswalo. Omwana agambye sigenda kwogera era tamwogedde naye nabibagamba dda mu security alert ne mbabulira abaana abaakwatibwa saababuulira abaana abaakwatibwa ne mbabuulira nti yali ategese bafutu soja ababe be baba beetolola pulezidenti era ne nkubira abaana bafutu soja ne mbabuulira ne mbagamba fayiro n'engiteeka wali bagenda bakimanyi era bwe nabyogera Kiyaga yatya byonna ebyaddako gwali muswalo. Nze wire sijja nenjogera kintu ku muntu nze muntu asinga okurespektinga abantu. Bw'olaba nkuviiriddeyo nenkwogerako ekintu weewa si buli kintu kye bampa oba kyennoonyereza ku muntu nti nkyogera mmala kukakasa era waliwo abantu abagira pasita nakuwa security alert yange pasita nakuwa info yange soogera kintu olw'okuba bakimpadde. Mukama ampadde kisa gwe bw'ombuulira ekintu nga kiri mu Mityana nnoonya ab'Emityana. Bw'ombuulira ekintu nga ky'e Masaka nnoonya ab'e Masaka. Bw'ombuulira ekintu eno fayiro yali ku mmeeza ya DPC wa Mpigi. Road map yonna programu nga bwegenda okutambula n'essimu Kiyaga ze yamukubira fulakase yonna gye baali bataddewo omuswalo gwa Kiyaga okugenda mu Mawokota South gye baali kubanga bali mu Mawokota South nga ye wa Mawokota North n'agula ebitishaati bye n'agenda abiyiwa mu Mawokota South ne babyambala ku mukolo bye ebyasingako bakulondera mu Mawokota South. Gwe nannyini gwe MP wa Mawokota North wali okozeyo omukolo gwonna n'okyaza pulezidenti mu constituency yo. Omwana w'abandi muto myaka 2 oyo nuna obulamu bwe lwaki? Omwana myaka 2 yanga Mandela oyo nono obulamu bwe lwaki gwe Kiyaga wandirinnyeko mu palamenti gwe ku nfaanana gye wali ofa oba nawe oli Kanyarwanda kasajja gwe ate nawe olabika oli Kanyarwanda kubanga bw'olaba vidiyo ya Simanyi Mazongoto wandibanga oli Kanyarwanda kasajja gwe naawe. Olunaku olwo security alert ye yayuwa byonna bye baali bapanze. Neyo kanveeyo ngenze mu nguzi muwulire enguzi ekiri e Uganda. Kaliisoliiso kanyindo nyindo Anya Munyamivu
nti nakati abamu ku bakozi ba gavumenti ko n'abakulembeze abalonde bakyagaanidde ddala okwebanyiiza ebyokwanja oba ekyokwanja ebyobugagga bye balina ng'amateeka bwe galagira. Kamya agamba nti ebbanga lye yakamala mu ofiisi eno akizudde nga bano bwe bajja okwanja ebyobugagga bye balina ebisinga babikukulira. Ekyo katubifune. Uganda nagati ekyaligitira ku ntiko y'amawanga amalala mu nsi yonna ng'emu ku mawanga omuli abantu abeetanira ennyo okulya enguzi ate nga tewannaba na nteekateeka ya kukendeeza. Kino kyandiba nga kye kyatonzaawo etteeka lye Leadership Code Act okukaka buli mukulembeze okwanja buli kyabugagga kyalina kikendeeze ku muwato mwe bandise okwegaggawaza ne baleka abalala nga bayagga. Okusinziira ku tteeka lino abakulembeze balina okwanja buli kyabugagga kye balina kuliko omukulembeze w'eggwanga, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga, sipiika wa paalamenti, amyuka sipiika wa paalamenti, ssaabaminisita n'abamamyuka bonna, abaka ba paalamenti, abakozi mu kitongole ekiramuzi, abaka ba Uganda mu mawanga amalala nga kugasi n'abakulira ebyokwerinda ab'oku ntiko. Okwanja ebyobugagga nga kuno kwakoma okuba mu mwaka 2023 wabula ku bakozi ba gavumenti bonna emitwalo 3.5 abalina okwanja ebyobugagga byabwe bakubalira ku ngalo abakkiriza okugondera etteeka. Kati bw'otoyaga byabugagga byo etteeka likukwata era likuvunaana era emisango oyinza n'okufiirwa omulimu bayinza okubowa byotoyanje. Funagambye nti akizudde nga n'abatunda bakkiriza okulaga ebyobugagga bino bingi babikukulira ne balagayo obutono mu nkola ey'okutuusa omukolo. Mbu waliwo n'abawandiisa ebyobugagga amanyaga abakozi baabwe oba abooluganda abatamanyiddwa kale ne kiremesa kalisooso wa gavumenti okusobola okubalondoola. Ogenda n'olondoola omuntu ebyayanjiza nga tayogedde ebirala omu yabikweka mu mannya ga muvubuka akola waka amanyiddwa nga house boy. Okutuuka ku house boy okumubuuza nti ennyumba n'omwana asekala busesinzira nze atalina na gaali ennyumba eno nagifuna ntya kumbe mukama we yabikweka mu mannya g'ono omuvubuka. Omulamu ogw'okwanja ebyobugagga ebyabakulu bano kwali kulwanyisa nguzi kyokka newankubadde bino byonna bikoleddwa bakiwagi bano bakyafiiriza eggwanga ensimbi essuuka mu triliyoni 10 buli mwaka. Owulire triliyoni zezibbibwa bintu bino betugamba oli bw'afuna ssente bwazibbye tasula mu nnyanja wabula azigula mu bintu. Katwesanze nga kyangu okunoonyereza ebintu okusinga okunoonyereza ani yabbye. The Inspector General of Government tells you 10 trillion shillings are lost to corruption. Where does that money go? It's just primitive accumulation of wealth by a few individuals. Katuwazzeewo okusaba oluvannyuma lw'abakungu ba gavumenti bano okwanja ebyobugagga bye balina biteekebwenga ku mutimbagano buli omu abirabe. Ekyennaku kino etteeka tekirikkiriza. Kyokuwedde ebitundu nga 88 ku 10 ku bantu abateeka okwanja bayanja naye sinza kugamba nti bayanja byonna bibateekeddwa okwanja. Omwaka guno tugenda kuteeka mu kulondoola naddala ekyayanjiddwa. Okwanja ebyobugagga okw'omwaka guno kwatandise ng'ennaku z'omwezi guno ogwokusatu okutuuka eddanga ennaku z'omwezi 3 mu omwezi gwe gumu kyokka ng'okusinziira ku tteeka atakikoze ayinza n'okufiirwa ekifo kye. Naye kati Betty Kamya lwaki weemyusa? Eneweeyo katuveeyo bannange njogedde ku nguzi wano njogedde ku nguzi era sigenda kutaputa kigambo n'ekikubya byonna mubiwulidde. Omukazi agambye triliyoni 10 buli mwaka ezibbibwa. Era agambye nti waliwo abba ssente za gavumenti n'azikweka mu hamu talina yadde akagaali. Sabagamba nti nno nsinga hamu obugagga ne muwakana ne mugamba wala naye mutabani wa Katongole yeekoza. Enguzi njogeddeko naye wulira bino. Today we are going to compare and contrast. Now the Honorable Betty Kamya I fished that girl from the opposition. That girl. Wabula Museveni olina obugambo bw'oyogera okutengula abakazi abakadde bwe batyo. That girl.
kati Betty Kamya agenda okuvaawo yenna nga yenna yeetunuza ebyabalungi. That girl Basudde yagamba nti agenda okuvaawo ng'asika embugubugu zinywerere bulungi ku mba. Mukyala Kandida Betty Kamya mbu that girl wamawulira bwe bw'obugambo Museveni bwakozesa n'alyoka walampa bano n'akamala bukamazi. And I really wooed her from the opposition because she's a very bright person. Uliya bwamuwana. She was writing very good articles, but on the wrong side. So actually, I'm the one who I don't normally look for opposition people. I don't care about them because many of them don't have any value addition. Ono yalina value addition. For Betty, I looked for her. One time she wrote a very well written article on the kingship in Ankole. Very well written, but off the point. So I said, this clever, this is very good. This is a personal potential. That's how I got her. Banang. And now you can see I was not. I didn't make a mistake. You had her presentation, which is spot on. Because she's now saying, I don't know whether she will do it, but she's saying. That girl was a girl. She's saying that after 35 years of NRM, she will do what the others refused to do. Because you remember, the NRM empowered the people to speak for themselves. You elect your own people. The LC ones, all those people, the structures. There, we know him, but no, you elect, but no, you elect your own. The money which is stolen, and no, we will have no evidence yet. It will be another struggle. But you can look at it, lifestyle, yes. But I would like to add, maybe also, what is the problem? Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you. The corrupt people may try to interfere with me, but I will follow my cow. So the money which is stolen and nobody follows is mainly government money. But this government money, we know where it is coming from. And we know how much each year. So much money is spent on the roads. Which roads? Where are they? Kawanvu naye mukatambi kano Museveni yagamba, we are lucky enough nti corrupt people in my government bwe babba sente tebazitwala bweru wa ggwanga, baziinvestinga mu ggwanga ne bawa Abannayuganda emirimu. Bwamuwaanawaana that girl. Nabagamba Museveni oyo yawaanawaana Jennifer Musisi, kumbe kayagala muleepinga. If I had 100 Musisizi, they are good. Naye nga badde eri mu bisenge by'amakolero ga Waka nakugamba yagamba Sam Kuteesa namugamba Sam,
zino hips nteekwa okumanya ekizirimu. Kawala kaliise hips wano mu Kampala ku kesisi naye nteekwa okumanya ki ekiri mu hips ezo. Saamu n'amugamba naye naweeyo weerekula ebyo ebintu biveemu. Naga sisobola bivaamu bwentyo, sisobola bivaamu bwentyo. N'ayita Jennifer Musise eggulu State Road. Jennifer n'amugamba gezo nkwateko amagalo go, gezo nkwateko amagalo go. N'amugamba toli waggulu w'amateeka gezo nkwateko. Kaleeta omukono kamukwateko pya pya pya. Yakawujja empi n'amugamba ngenda kuwaabira ndi munnamateeka. N'amugamba twala genda nze mbadde ensaaga olina kabi. Genda vale mu maaso genda. Ye mukazi yekka eyakawona Museveni mu bakazi abakozeeko ne Museveni. Era bw'oba oyina maama wo ng'omanyi maama wo yakola ne Museveni kitaawo. Bw'oba oyina omukazi ng'akola ne Museveni musajja munno nkiddamu. Bw'oba manyi oyina omukazi wo ng'akola bwa Museveni mu gavumenti ya Museveni, tekayinza mwana wange nkugondera mukazi nga kamanyi nti wekalya bwalya mukyala kandi kampe ku kadongo kamu. Museveni bane yakasajja ako kaseegu kati kali ku maama wa Segirinya kamupoloota. Sebo kati kamuyita Gaalo. Mbu maama wa Segirinya Gaalo. Seninde manya mukazi wo mugabana ne Museveni nakalabyeko. Era abannuupu bagenda ne ba provoking. Kayogera ng'ejjembe liri mu kisasi. Kubanga era bagenda abaana ayogera nga Nambaga. Ebyenguzi byammwe leka mbireke nze njagadde bba mulisaako to compare and contrast. Comparinga Kamya byayogedde ne Museveni byayogera ku nguzi ozuule ani ali enguzi mu ggwanga Uganda. Comparinga Jeno Katumba Wamala ne Jeno Tawa. Ebitabo mbyagala. Ani agenda oleeta ebitabo leero? Okunganya ebitabo wamma obireete. Nga sinagenda mu kigambo leka nsembyeyo kano mu ddakiika 5. Nabbanja Balamu Kaseija namulabyeko ali mu muziki yenna akanga alinga agenda okubuuka asooka ne yeepika n'ayimirira alyoka ye. Wala Kaseija nga amaze okubba ssente za gavumenti asooka ne yeepika n'akutunulira neba naye Kaseija. Wamma mulabeeyo ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga waka. Bali Kampala baabawa obukulembeze naye ekiri ebunyolo n'ow'emmindi asena. Embeera y'amasomero ate mu kibuga ky'e Hoima waliyo abazadde abali mu kutya olw'essomero lyabwe erisemberedde okugwa kyokka nga yakamala emyaka 97 nga lisomesa abaana mu kitundu kino. Essomero lino li Parajoki Primary School lirimu abaana abasoba mu 4 kyokka ebibiina byonna bikutte mu 4 nga n'ebimu amabaati gabambulukuka. Ow'ebyenjigiriza mu kibuga kino Jameson Kusiima Bayingana agambye nti beetaaga obukadde nga 2 ne mama wa Segirinya olowooza bakyayogerwako kati. Munaana Eklezia Katolika yatondawo essomero lya Parajok Primary School mu disitulikiti ya Hoima mu kitundu kaakano ekimanyiddwa nga Hoima West City Division. Laba essomero. Mu kaseera ako lino lirimu ku masomero agali gakira obunene n'okukola obulungi mu kitundu ky'e Bunyoro kyokka kaakano nga wayise emyaka 7 abalisomerako bayinza okulyegaana. Ebyali ebibiina nga byayitwamu Musisi olw'enjatika ezibijjudde amabaati agavunda agamu ne gatikuukako so nga mu bibiina ebimu ebiswa bitandise okubiwamba.
mu kaseera kano bw'otunuulira essomero lino si kyangu kyakumanya watuufu abayizi webasomera anti ebibiina byonna biringa bifulukwa ebifugi byasaanawo so nga ebirala bikutte mu mbinabina. Ismail Kyamanyi ow'emyaka 64 ne Yolamundya nabo ow'emyaka 74 baaliko abayizi ku ssomero lino bagamba nti bwe baasomera ku ssomero lino nga matabuta kyokka kibaluma okulaba nga kati batya n'okulibuulira abaana baabwe tebaasomera ku ssomero lino. Nabbanja ali mu Kampala ali mu kulya wuula, omukazi alya wuula. Naweke kukusaba obuyambi kuluga omuli abakwatwaho kirumu essomero eno ekuzire onzayiwe musangirewo wekaleeti naye lyafunyizifa siguredi ebyo. Omusomesa ku ssomero lino atubuulidde nti balina abaana 472 naye ng'olw'ebibiina ebikutte mu mbinabina enkuba bw'etonnya olumu bawalirizibwa n'okubazza ewaka. The blocks which you are having here, they are very weak, and sometimes when it is threatening rain, it's supposed to send children back home because of fear. Mbubano batuuka n'okweyambisa ekereziya okusomesezaamu abayizi kyokka ensangi zino baagisiba kikozesa ensoma y'abayizi. We are worried because now the church is closed. The other time the church were not closed, but now it is closed. So that is the major problem which we are having. Even our latrines there behind, they are not okay. Akulira ebyenjigiriza mu Hoima City Johnson Kusima Bayingana atubuulidde nti baddaabirizaako ku ssomero lino kyokka kaakano ebibiina 8 bikyatunulanga Katonda byatafaako. Laba DEO. Laba DEO. Laba DEO. Laba DEO. Essomero lifaanana Janet. Agamba nti babalamu nga beetaaga obukadde 2 okuddaabiriza essomero lifaanana Janet Museveni ebibaati. Bayinza kuzijja. Ebibaati biringa ebipale bya Janet. Is quite a challenge, so we have to divide these small monies so that we can have 4, 5, 6 schools benefiting. Mbulino sile essomero lyokiriri obubi ebipale bya Janet bifaanana bwe bitola. Ebipale bya Janet za kuwamma. Also have Nyarugabo seed and agapale ga Janet bega gafaanana gonna gayirika. You have also Kiduma COU, which is also Bedloff. All these. Eyo bagiyita Oiro City. Hoima Oiro City. Nababuuza lwaki Muka Museveni tajja ku fulo ya Parliament kutunnyonnyola education bweri. Essomero limaze emyaka 97. Laba bwe lifaanana. Naye agabwa agali ebisiyaga ag'okusomesa ebisiyaga muganda wange bw'ogatuukamu ogamba oli California buwama. Wabula Balamu Nabbanja bagamba munnaye Museveni ko wadde omwana waffe Nabbanja Bunyoro tumaze. Hoima tumaze. Nabbanja ali mu Kampala alya wuula akwata emmotoka n'atambula n'alya wuula. Wuula omumanyi. Wuula eyo tamu esinga nnyo kubeera ku nnyanja. Bwe muba mugenda okuvuba mugula wuula kuba enjala erumira ku mazzi eyo waggulu. Mugula wuula ne mugula ebikajjo ne mugula amandaazi ne mugula juice ne mugula kasooli ne mugula chapati ne mugula obudengo ne mugula buli kintu ne mukigula ne mukiteeka mu lyato ne mugenda eyo ne muvubanga bwe mulya wuula. Omukazi Nabbanja alya wuula. Nze hausigalo wa Nabbanja yangamba Nabbanja n'agenda kutooyibwa ati osooka okuyisawo essaawa 7 okugenda okwoza tooyi eyo tosobola kugisemberera. Omukazi alya wuula, kasooli omufumbe, kasooli omwokye, amagi, amenvu, entungo, obudengo, chapati, banaye ag'empogola, amasiike. Omukazi alya wuula mu Kampala gwe mulimu. Abange ani alina kasooli? Kasooli ayidde ono ate omwokye si yasinga. Okempa eminwe 7. Kakati mpa amagi, tekako amasekule,
teka kaga bannaye omukazi ali kuwuula mu Kampala nabbanja olidde wuula nabbanja alidde wuula mu Kampala gwe mulimu ehoyima amasomero gasaanawo Prime Minister juzi ne batugamba kootuwadde ebbalamu kino kiwedde nabagambye ebbalamu bagenda muleeta mu kalulu k'ekawempe nga minisita w'abavubuka n'abaana mbu okusikiriza abavubuka okusuubiza abavubuka nga bwagenda obbafaako ennyo mu kawempe kiwaanyi teeka wabiri mugenda mulaba ebbalamu mugenda mulaba mu kawempe wabula essomero ery'ebyafaayo eriweza emyaka 10 lyonna litunulanga muka Museveni ayagala eggwanga lyonna likaddiire wamu naye bwazunga ffenna tuzunge bukazi gwe guzunga amasomero gazunge ensimbu bwe mukuba ffenna ku ttaka bwe mutanaagira ngolo twetengereramu kwegamba baagala tubafaanana entambula enjogera obusiru laba amasomero bwe gafaanana bafutu soja be bajjudde mu makomera wabula Kaliiso Liisa agambye tuliyoni 10 buli mwaka zibbibwa sente ezibbibwa mu gavumenti zisinga ezikola Museveni agambye temubifaako kubanga era sente za gavumenti mumanyi bwe zijja bukuŋŋanya wali misolo nga sente zijja tewali nsonga lwaki tuzirondoola omuntu najja n'agamba Museveni oye Museveni abeewo katugende mu kigambo Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo w'amajjango okukosomesa ekigambo kye ekitukuvu batabani bo ne bawalana bo bali wano baliize ekigambo kyo yogera gye tuli Mukama kuba gwe essuubi lyaffe kiki kyoyagala Mukama tumanye yogera bwogezi kigambo Mukama emyoyo gyaffe ginaawona nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nemu okubatasaanira mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Kaakati nno bannayuganda omusaayi gwaffe teguyiikira bwereere ate ne kye tulimu tekimenya mateeka ate ne Katonda waffe ali naffe waliwo abagezaako kutunafuya batulage nga abatalina kye tukola oba abatalina gye tulaga oba abatalina aim batufuula nga abatalina goolo bagezaako okutulaga nti goolo tupasuwinga z'abalala tupasuwinga Kyagulanyi kuba w'amaanyi tukomaawo tupasuwinga simanyi gundi nalukola kuba MP biggwe nedda ebintu bye tuliko binene nnyo bisingako awo olutalo lwe tuli mu lutalo olw'okusimbuliza oba okusimbula amawanga agajja ne geeteeka mu nsi yaffe era omusaayi gwe tuyiwasibwa kusaga bajjajjaffe baayiwa omusaayi y'ensonga lwaki Uganda weeri Uganda okubanga erina ekyapa kyayo ekiyitibwa Uganda weekiri kubanga waliwo bajjajjaffe abaakiyira omusaayi Abanyarwanda abo batujooza okutuuka wano emyaka 40 kuba baayiwa omusaayi gwabwe mu Uganda Abanyarwanda beewaayo ne bagenda okulwana era balina bannaabwe abaafiirayo nabo naye bo ne bayiwa ogwaffe kubanga baali bamanyi kye baluubirira nga baagala Uganda tebaafaayo ku musaayi gwa bannaabwe ogwayiika baafa ku kye baali baagala goolo okukwata buyinza era baabukwata kati naffe bwe tujja nga twagala obuyinza tuleme kuteeka nnyo ssiira mu kiseera kino ku musaayi gwaffe oguyiika tuteeke essiira ku goolo ennene kubanga obwo obusika bwa bajjajjaffe Mukama yabutuwa yalayirirawo bajjajjaffe ba Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo ba Uganda yabasimbaawo ekyamateeka essula 7
tusooke tunnyonnyola ebirala ebiddako awo. Deuteronomy chapter